Nina ye yategedde nnyo omukolo jazz. Wanjisebo? Munoneko, I'm not a gentleman, but let me try to be. Kubanga atono yanyumye nnyo. There you go. Ne baba onyumye ebyaddala mulo. Muzijukiza omukolo guli gwe waliko. Ogujukira omukolo gwe waliko mu COVID. Ogw'abakyala. Omukolo oguli ne bbaawo gwe wakyala. Mpola mpola mbadde ngamba ogw'abakyala ogwali ku kitebe. Jagala guli ebimwata ebifaananyi ne ngamba naye onyumye Nina. You're looking elegant, inviting and breathtaking. Thank you so much. How are you doing today? Hey, how are you? What your rose color zino? Kazi bamwita Annette, kwasaganyiriza ku byo kwambala naddala when it comes to culture era nga yanyambaza. Well, I am impressed. Thank you so much. But this kusubira nagambye ekiro nti noonya Gomez n'endowooza ogenda nakugira mu lubugo. Kwa manager wo Sanchez ngaye katunoonye wakiri olubugo. Tusaamu ekitiibwa Buganda era twede tulina okuflowinga festival. Nsaba atuule wano Ibula nsaba otuuleko wano then we get busy in the interview mpola. All right, tutandise n'akayimba billboard ku kipande enako ndowooza kakadde kali myaka ngemeka. Tonkaddiya nnyo ate musa. Tonkaddiya nnyo kasooka embuuze ku batulaba. Kozi onoonya akalulu kaweegonze tugende mu maaso. Yenze Nina Kankunda aka Nina Rose aka Mama Sembabuli addako 2025 2023. Sikujubisa nti lwakuba kinayo ku lwange n'ab'omu maka gange bannasembabule tutuusa omukisa guno okuyozaayoza Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi owookubiri okutuuka ku myaka 32 ng'alamula Obuganda n'abantu baamu. Binani ya coaches tewali munnaye mu bukkakkamu obw'ekitalo kabaka waffe munnange ozizza akoze omulimu ogw'amaanyi okuzimba obwakabaka obwali bwasaanyizibwawo emyaka awatali na kusaasira era tukuyozaayoza Ayi Ssaabasajja Kabaka Mwenda owookubiri wangaala Ayi Ssaabasajja Kabaka wange. Obugalo muwanga omuwala yegambye Nankunda n'akolaga buli kimu akikolera ddala. Anyway, for starters awatulaba Nina Rose kati ali ku kyayisaawo. Munaye sirina kyenzisaawo nzize kubeerera mu bannasembabule kuba ndi munnasembabule musa saawukana nabo era nga Sembabule is part of Masaka, it's part of Buganda. So okugitereeza kitukakatako era nga nsaba bannasembabule mwenna abaliko tukwatire wamu tuddemu tuzimbe Sembabule. Okay. Musically speaking kyekiriwo politics tumutegedde Rose Kigongo tetulina kyakola omukyala nagambye ayagala kugenda mu parliament kati tudde ku muziki otambuza ati nyina oluyimba olupya baruyita omukazi era nga guno omulundi nazze ku empowering abakyala. I have a feeling abakyala twetuddeko nnyo era ng'ensi tetuvaliwenze nga bwe twandisaanye ate nga tulina amaanyi mangi mu ggwanga lyaffe lino. So nzize ku empowering abakyala eddoboozi lyammwe muyinza olowooza teriwulirwa naye nayise mu kayimba musobole okuba nga namwe mumanya nti temwerabiddwa ate nga buli mukyala naggwano. Woyimba ku mukyala mu luyimba luno olinawo weeyimbirako. Does your story inspire anything that has to do with the song we watadde? What story yo ina story sad story nyingi? Yeah, true. It does 100%. Nesa serowozezaako nzeka nalowoozezaako ku bakyala abalwaniridde eggwanga lyaffe abayimiridde ne batulaga ekifaananyi eky'omukyala ddala. Tumira abakyala nga Baby Itongo First Lady waffe abakyala nga Betty Namboozi abalwaniridde eggwanga lyaffe. Ingrid tulinawe mwebali mu video mo Rebecca Kadaga, Jennifer Musisi bakyala bangi banaggwana bennabadde njagala okuba representing abakyala bonna mu ggwanga. The last time we had a chat wangamba onoonya manager onoonya management oyina ebintu bingi on your plate wetaaga omuntu akuyambeko. How far? I think I have a team and you're part of my team. I think right now I'm much more focused on building a team, not management. Because era management byendiko ku East Africa byensoma so nja kwe managing ne team. Okyasoma? Nenguluddewo igenda bbanga Innocent tegusuulwa. Yasomera amateeka emyaka tegyali 8 tikke.
nedda ssebo nze nsomye emyaka 3 gyokka era mmala mu August next. Gusula anti soma amateeka emyaka 8. Nze nsomye 3 gyokka. Osoma ki? A bachelor in business administration and I'm majoring in marketing. Ladies and gentlemen, abatulaba yonna gye musinzira okutulaba ne baaba kaya wampadde kooti omwana nawoga aleete kooti yadde ava bwekoma yonna nnyimpi naye nga tutambulira awo kuba amateeka gasse atali mu kanzu totawaana kulinnya ku mpewo. Nina Rose, abantu abatulaba n'abatuuliriza bandyagadde okumanya Nina Rose ku bigenda mu maaso mu ggwanga. A lot is happening by the way. What is your take? Kwanja kugamba budget bagisoma era ndowooza creative industry was allocated a lot of money. Ebintu bingi ebigenda mu maaso, ebivulu bisala abantu, emisolo gyeyongedde, abantu balinze eddoboozi lyo bagamba omwana nga asirise naddala ku kyebivulu okusala abantu. Wakomaddeyo okukola concert? Sikalangako ku concert naye nyimbira abantu. Ekyeza naawe ogitya? Sikitya. Nze mukyala atwala obudde bw'okukola ebintu era nga sirinaamu kubuusabuusa ssaawa yonna abawagizi bange wendi bayitira bajja kumbeererawo. Mmanyi bw'oba otambula n'abantu oba shuwa naye ate bw'otambulira waggulu w'abantu oba obuusabuusa. Naye leero nkusanze mu vibe tanyiize yadde takoze ekyo kimanyi yo also short tempered. Really? Yeah. Omuntu akula na transforming. As I want to transform where I come from, I'm also transforming myself into a better version of the woman that I want to be. Kuba nkutuuziza wano for close to an hour. Mbadde mayo mu mayenda gusanga mu nnyini. Natuse wano ssaawa 3. Sanchez ng'akuba amasimu, Sanchez ng'akuba amasimu. Omumanyi muwakabi nnyo kuuma obudde. Naye bwe weewaayo okuweereza abantu n'obuvunaanyizibwa bweyongera so ebintu ebimu obeerekereza ate n'ovaluwenga ebisinga. Ki ekikusanyusa Nina Rose? Ki ekikusanyusa ekyokunyiiza mbimanyi naye bikusanyusa? Ssente. Wafuna omusajja alina ssente kati yo ekyo ndowooza kyava. Naye bannange. Musa. Wafuna Haji wansuubiza okuntwala ne kaakati tontwala nga nze ozayenda bbeerawo. Ndeka nsooke nsakira abesemba buli. Ndeka ku luno. Kuba ebitonyiga naffe bingi. Naye ng'ogyeko ssente ki ekirala? Ekinsanyusa. Mutuufu woba oyagaddwa obulungi kisanyusa. Lava eyo ensanyusa. Kiyinza bituufu olina omusajja. Nakyo nkyogedde. Waali kwali alaba bayiga. Soko mubuuzeko mu ngeri eri special y'akabi mu kawewo kano mugambe I'm coming back soon. God. Omukwano gunyuma we guba gutandika. Enensi kigizaala mukazi tojja kunzijja ku mulaba naye nga kwali alaba nkutumirako era nkwagala nnyo abantu abasinga baba tebagala kamera zino. Kuba ekintu ekirungi era tekyetaaga kwanika lwatu. Otyo mubba abayimbi nga mwebbako abasajja. Can't ruin what they don't know. Tebasobola kyemwankola nakirabako kati ne bwe muba mufa. Bakuba busu. Waliko. Naye Gayo yali akwagala. Mpola mpola tuveeyo eyo. Tewaliwo chance egamba nti tuyinza okukolawo kye bayita reunion. Atakwagala oba omulaba. Kati ebyo biyimbira. Tewaliwo chance yadde. Pola nandemesa n'abanjagala munaabe. Ono naye ali ku ttiimu yo. Amaanyi naleese mangi. Akagoye kayambadde okalabi. Kale Kulukatsi kwali. Kulukatsi akwagala nnyo. Nina mundabire mugambe mwagala nnyo. Kutumiddeko muganda wange. Okuzina abantu abawererako ddala. Ni manager gogamba nti we separated but tukyali mu in touch. Naye I wish we could even work again together. Nze omusibe nkoze nabo tuli in good terms with them. Yeah, sina muntu gwenjawukanya naye bubi. Mpozi nga bo be banninako obuzibu naye nze ndi mukazi mulokole nsonyiwa buli lunaku kuba ndi muntu nsobya buli lunaku. Ozuukuka ssaawa mmeka? Olwonkera ku WhatsApp nga nkulaba otaddeyo vaasi ya Bible. Ku ssaawa nga 9 ndowooza. I always perform my prayers at 3 a.m. naye era nga siri perfect at it. Olumu nzuukuka late but latest 6 a.m. mbeera ntunula. Ngeri gye twaddayo ku ssomero oba olina okubeera alert. Kati ki ekyatuukawo? Hajjati Madiina ali nnyo ku Allah we gwe walokoka nnyo ebiseera ebisinga abantu batugamba either heartbreak oba bizibu. Waki wadda nnyo eri omutonzi?
Naina kuba nali nabula naina omumanya all my life. Naina omumanya kuba nali ntambula bubi nga simulina. Oyina ebikolobero by'okola. Toyinza kubeera ngo toyinza tuukirira mu nsi tutambulira mu nsi y'ekibi. Toyinza mmanya ddirosobya. So buli muntu yeetaaga Katonda at all times. Naddala ku ssaawa eno ng'ensi eri ku kaserebenge. Kayogambe tuddeeri. Okay, tugenda kuddayo muganda wange yola Streamax. Njagala nkute. Tugenda kukolayo akantu akalala naye ebigambo bibisombayo for now. Njagala kugamba abavubuka ba Sembabule tukwatire wamu tuzimbe Sembabule. Yesaawa tulina okubeera enkyukakyuka ffe gye twagala. Ogenda labikota mu parliament. Kuba mwaka afaananyi olaba ndabise. Ompe kati oli ku fulo tutandise okuteesa owanise omukono teesa mutwe. Balina kukola ku nsonga za bannasembabule zijja kubeeranga ku mwanjo ye district gyenjagala oteeka ku billboard kipande ewulirwe kuba ebitunyigiriza munange bingi wagendayo ku ground ne bagoba emisinde what had happened ekyo kiraga nti ssente n'emmundu ze zifuga eri kye twagala okukyusa eyo gy'olaze n'asigaza omulimu kweri amma tweyanziza nnyo tweyanzeege Hassan ovuze bulungi emmotoka Sanchez thank you so much Ibra Muwanga watakola atya abeera atya waba tanywedde abeera bulungi kale tikke tweyanzeege mwenna ababaddeko all over the world nze Musa Semwanga mbagaliza olunaku olulungi musibe bulungi mweraba. No woman, no lie. Your woman